kitereke kyange kiikyo kyebase mukiraba mukirabye kati mukadde buyajja mulindeeko kale nange basanga sibuzi wanomba Aisha madde nina byendeeseewo anti naye sikusanzeewo nengamba omwana nangamba aliwo oli wansi senga gyebaleko surprise atuse yasindise ensindike yabisindise bane ngatusayise mulaba lasega ngatusayise mulaba yasindise busindisi yasindise bateka kwa mkufu tezijanga kule ekesi nsine manyi mimi ndio mwana zijira kwa nange kufuru zako bani mletea kati mugenya atuleko olowooza nno n'atuula ndi ku supiidi bantebe ate nzirayo gwani Moses yadde nnyabo nungi nnyabo siyeta nnyabo gyendi sebo muli mutya nti yanfunya atya nze nkwasaganya nnyo ebintu bya gundi ebyentambula obitambuza n'obituusa mu kifo mbituusa naye munnaye oluli yaweereza ebintu olowooza omusajja bwe yaliwa yabibba nze munnaye ebyange bituuka kale nnyabo vayo nze olwangambye maama talina pressure nengamba kiwedde Kati no surprise ya katefe. Ndiko airport ninda nyonyi bagirindisize. Nengamba bashiri ageno kunda bansiye surprise agaye Mariam dife. Neyekweeka munsa ole nakujja nedda nali na muganja lwakusatu. nawo gutola nange kangande era naye banonye ekiwano sengonda anonye ekiwano kwete togera ku simu ne banange mukutide sengonda anonye ekiwano tabuki ozanga tugende waka abana changamba